Emilio yakwata miliyoni 3 naziwa Mukunja atasera namugamba azine Shiba. Mukunja namugamba Shiba tayagala kondomu mbwe muzingisa kondomu akala. Okola ikinde bampita hanzi. Ebya Mukunja atasera abantu bangi nnyo inbox message nyingi nnyo kakati video zatandise okuba nga zivaayo. Mukunja ekituufu kyeki ku nsonga ze ne King Shiba bawangala mu mukwano ogwali oba oliawo nga bwe mwagugobereranga nga bwe nagezangako kubanga ngubatuusaako wabula ebigambo byatuuka. Ekibuzo kiri nti Mukunja yeebaka ku Shiba yali simanyi bali beegata mu nsonga z'omukwano oba nedda. Mu video muno wenagwerako ogenda kubanga okitegedde. Njagala osooke bw'oba tosubscribinga nga muganda wange subscribinga. Ekituufu kyeki ebibuuzo bingi nnyo. Mukunja agenda afuna omukyala. Emilio yakwata miliyoni 3 naziwa Mukunja atasera namugamba azine Shiba. Mukunja namugamba Shiba tayagala kondomu mbwe muzingisa kondomu akala. Emili yagamba oyo Mukunja nti sooka omukuba olugalo akawuka kalumu olugalo wonosizayo akasolo mbunga ekitwe kiyitako buyise akawuka tekakibake. Mukunja sima yafunira sirimu alyoke yeekwasa eddogo. Era bwe yabaka eddagala kati ali mu mbeera nnungi naye nga Emili bwe buzibu. Omwana nga yapika munne. Mukunja ekitabanya Shiba kati ayimye mukwateko ku nywanto neki Mukunja ne kikwata enywanto ono siberangako enywanto wabula aganywanto g'embizi nga gakutuka. Ogwo Mukunja guzolo gugola. Oyo Emili ye yaguvirako ofuna sirimu. Kati guli eyo gwasamba baketi gutambula gwewalukira. Bane bagoje basabira obutunda bwo gusaba ka baketi. Gulina akeno ku mimwa n'ey'okutuulako. Guwaluka ebyovu. Nzogo Mukunja sigunenya kufuna sirimu. Miliyoni 3 zigula obulamu. Gwoli akugamba nti genda ozina omulwadde wa sirimu naawe n'omuzina mbolo okubanga toyagala nyiza Emili. Byaberanga eyo ku Facebook. Ogwo Emili golaba ogwo Emili simi oyo nga abamu mwamugoberera abeera naye ebbanga lyonna. Shiba atuuka nga ye amanyi nti Mukunja baze era Mukunja nga abbaawe nga ye bwakitwala era omuwala yenna kasita yagezangako omusembera yalinga awulira bulizi bujja era abawala abamu baakubwa abatali babiri be nalabako abatali basatu wabula abawala abasembereranga Mukunja for any reason walinga oteeka okukubwa oyo baali bamuyita King Shiba. Ebiseera bye bimu Mukunja atasera ekituufu ku nsonga ye n'okuba nti omukwano gwe yali ne Shiba. Zimanyi nakumanya yamulaga kye bayita omukwano era kyemmanyi abantu abamu baawuliranga n'obujja be twatambulanga ngenda kunnyonnyola ekituufu bano abantu bakijjawa era lunaku lumu Shiba ennaku z'omwezi mu mwezi ogw'omusanvu baali banatera okuba nga balinnya ennyonyi gwa mukaaga gwa musanvu around awo mbaserabidde. Shiba yayogera ebigambo bino byenjagala nkujjukize. Yagamba Mukunja bwe nali nkuwaako nagamba ani. Emboozi eyo abajjukira obulungi twali awo emboozi nesobola okuba nga yatambula olw'ensonga buli kimu kyabeeranga on camera obutabaawo kyonna kyakwekwasa. Bano ababiri baali beeyagala. Ekibuzo ekisinga okuba nga kiwa kye ngenda okuddamu era lunaku lumu baalabikako nga bali bokka aba. Ekyaliyo nze naawe siyinza kunyumiza. Wabula njagala kusigira kifaananyi nti bano ababiri omuntu eyatwalibwanga ng'omulalu olunaku lumu avaayo nayogera ebigambo nti bwe nali nkuwaako nagamba ani. Kitegeeza nti oba oliawo wayinza okuba waliwo ekyaliwo wadde nga ayina byeyayogeranga eby'ensimattu by'olina okuba nga omanya. Oyo baali bamuyita King Shiba. Abantu bavaayo ne boogera ebigambo nti Shiba yakwatagana ne Mukunja bw'oba Mukunja yafuna ssente nga zimweredda Emili Smith ow'e UK yali nfanfeewe n'abantu abalala asooka okuba nga yebaka ne Mukunja era bo ne balwaninga ku conclusion nti Mukunja yafuna sirimu wabula waliwo example z'abantu. Mukunja oyo kati mulina kye mutamumanyiiko njagala mumpulirize bampita hanzi. Mukunja atasera be bamu ku bavubuka abagezi ku intaneti wano ate yali amanyi bulungi kyakola. Yali amanyi engeri gy'apimamu omukwano gwe eri oyo munne gwe bayitanga King Shiba era ebiseera byonna n'okutuuka okuba nti ensi yenyinyala netuuka buli omu n'amusalira omusango n'atuuka n'amugamba omuwala mwesonyiwe famire giveeko yalina omukwano ogw'enjawulo
nze naawe gwe tutayinza kubanga tumanya gwali guva ku kiki ekyamusikirizanga. Bino tebyalimu ssente, tebyalimu yadde okwagala ebyenfuna ng'abamu bwe baatandika okubanga bamukonjera musajja wattu. Yali musajja eyali amwagala ku lo. Ebyaddala ne bwe tukuwa ssente tosobola kubeera n'oyo mukazi gwe nga tukuwadde ssente zonna zoyinza okwetaaga. Kati Mukunja yali amwagala ku lo. Kyonna kye yamwagalako Katonda yayinza okuba nga amanya, wabula yasobola okuba nti oba oliawo atuukiriza ebyo ebimu ku birooto bya King Shiba, era ekyokwebaka naye ekyo nakyo tuyinza okkirekaawo, wabula baalingako mu biseera nga bali aba. Kati nze naawe tetwaliyo, kamera tezaaliyo, wabula lunaku lumu omukyala King Shiba yayogera ebigambo ebyo. Alina ebigambo yayogeranga nga bifu, alina ebigambo yayogeranga nga bituufu. Kati nze naawe tujja kupimiraawo twebuuze, King Shiba ddala kituufu Mukunja amwebakako? Ogwo gukawoddoli nga bwe gulagira Mukunja gulina ensinga eri bweti, gusobola n'okulaba ebiri e Uganda nga guli eyo gye guli simanyi UK. Olowooza mu kukozesa intaneti otegeera ebiri e Uganda, ensingo ye gweyimiridde. Emiri alina ensinga eringa ya Sakanulya, asobola n'okubeera wano n'anywa eri alinga Musoke. Eri ensingo eriko n'esakonsa. Oba ze zino ezasookawo zino zibayita ezaki? Zalinga nsingo za nki ez'empanvu bwezi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteereddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye nga nkujjukiza King Shiba alina ebigambo lumbi yayogera ebiyinza okwekootiriza okwebyo ebigambo. Kakati nja kujjukiza aba Julie Potential Organic Products. Ebyaddala omukyalo oyo alina products ezakabi ate endwadde ezo nga bw'oziraba awo ku posita ye asobola okuba nga azoniza ddala. Abantu bakola testimony. Njagala kusaba kati olunaku olwaliro genda ku TikTok ye eya Julie Potential Organic Products. Ogenda kulabako obujulizi, ogenda kulabako testimony nga abantu bajulira. Bino si bye biri ebipange, abantu bajja social media nga wogimanyi. Teri wogenda kusanga nga muntu akubamu products za Julie Potential ebituli. Olw'ensonga nti ono mukyala yakakasibwa ali legit, products ze zaakabi sebampita hanzi. Wabula nkusaba ekyo ky'oba onkolera buli kimu kyonna nga gw'olabyeko awo nga bisobola okuba nga biwonyezebwa nga bye bizibu by'olina, obanga kye kirwadde ky'olina, obanga ke kalwadde k'olina, bambi omukyalo oyo mukubyeko n'obuwombeefu bungi nnyo tojja kubanga wejjusa. Mutebe nammwe bibajjayo.